Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wadde ensonga lwaki teyasobola kubeerawo nga Nabagereka wa Buganda Naginda atongoza akatabo ke wali ku Sheraton Hotel. Ebibuuzo bibadde bingi nga ansa ntono ku nsonga eno, era Abaganda bangi ne batandika okugyemulugunyaako. Amanyamuziga Alhaji Abdulnyamishafi Kulwanga, eno ye Fik Media. Ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu 2023 Nabagereka wa Buganda Naginda Luswata yatongoza akatabo ke akalimu obulamu bwe wali ku Sheraton Hotel e Munyonyo. Abantu ab'enjawulo omuli abanene mu gavumenti y'e Mengo wamu n'eya wakati n'abo bassekinnoomu baaliyo mu bungi ng'akatabo kano katongozebwa. Ebibuuzo byali bingi, abantu bye baali beebuuzanga naye tebalina abaanukula. Mu byo byali bisatu, omuli Katikiro wa Buganda nga talabiseeko. Lwaki Nabagereka apangisiza hotel ng'olubiri weeruli? Lwaki omukolo gw'okutongoza akatabo ka Nabagereka teguteekeddwa ku BBS butereevu ng'emikolo emirala gya Buganda we gibeera? Ebibuuzo bingi, naye ye Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asobodde okwanukulako ekisooka, ensonga lwaki teyasobola kubeera ng'abeerawo. Katikiro agambye talina buzibu bwonna na Nabagereka ng'abantu bwe bazze boogera. Agamba kikyamu omuntu okuvaayo n'agamba nga obutabeerawo kwe kitegeeza nti ye ne Nabagereka enkolagana mmye. Katikiro agamba kituufu ssaaliwo, naye nali mu luwummula era njagala nnyo Nabagereka wamu n'ebintu bye byakola, era mpagira byakola byonna n'okusingira ddala ekisaakaate. Sirina mbeera yonna na Nabagereka wa Buganda. Ebyo byogeddwa Charles oba amanyikiddwa nga Petero Kalooli Mayiga, Katikiro wa Buganda. Oba ebirala biriddibwamu ddi, nze naawe, naye ebibiri bikyali mu kubuuzibwa. Mukama akunkoomere.